Naleeta Imam Kasozi nze omukuba MC b'olunaku luno ate nga nze pyalaho omukulu owa Thuraya Islam Media abasinga nga Thuraya yange nedda Thuraya ndi pyalaho waayo ndi mwogezi waayo. Imam Kasozi mukadde wange watidde agenda kujja n'omusomo Justice in Islam. Awo mwekakasa yayo omusomesa jana asoze ati kituufu yajjo kinyonyola Justice in Islam. Okimanyi nti bamanyi nti obusiraamu tebulina bwenkanya. Basitula nti asiraamu tuwangaala kyenyeje tetulina mateeka ge tutambulirako. Never. It's high time abatula ku social media. Imam Kasozi mukadde wange omusomo guno tugukomanuka omukisi gutambula tulina abalai baffe okuva mu America, okuva e London, okuva e South Africa, okuva e Dubai, okuva e Qatar n'ensi zesookeddeeko bali ku musomo. Mbadde wali nga ngenda okwaniriza Imam Kasozi omusiraamu akubye essimu Sheikh okuva e Busoga naga abange nga sibalako ku kitimba temwatwerabidde tetusome naye nga wallahi alijjinya mbadde ne Shafiq nemugamba nedda kebera bulungi weka tulinako data ku kitimba kwe tuli naye kyabayiza bafaawo bonna mbategeeza nti Justice in Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala akibati lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسانهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Simanyi twogere mu lulimi ki abantu lwemunaamatira oba tutobeke kubanga nsanze basomesa mu Luganda nembeera tempted nsomese mu Luganda yadde ebintu byensinze byonna biri mu Luzungu naye insha Allah taala ndowooza nsomese Luganda. Ab'Oluzungu balina tekinologi oba banaaba balina obusobozi muyinza okujja okufuna ezimu ku mpapula zenaaba ndese wano oba bw'oba olina laptop yo bwe mba mmaliriza nsobola okukuwa soft copy. Eriko ebintu bingi nengenda kulondamu bye ngenda okwogera. Sebo mukadde waffe facilitator oba moderator wa programu eno basebo ne banyabo mu bitiibwa byammwe ebyenjawulo kuba sisobola kubimalayo. Bendabyeko abatono bemmanyi ate nga abasinga obungi tebammanyi era oyinza okusanga nga 5 ku buli 100 abali wano bandabye leero bulijjo bandaba mu bifaananyi ne bagamba tulabye Imam Kasozi bw'ondaba ku kifaananyi ku TV oba tolabye nze bayinza okuleeta omuntu nga nfaanana nga si yenze. N'olwekyo kati ondabye butereevu abamu bangi kuba abamu badde baagala kulaba ekisajja ekinene kale babye kasajja katini naye ngenda okubasaba mu nsonyiwe
nti basically ndi mulwadde era sincerely nabadde sizze n'ebigambo Sheikh Jibril eno byayogedde ne Kateregga ebimu ku ebyo ebimpaliriza ennaku zino 2 okukola actually emirimu 3 waliwo n'ogwokuna simayo oba nagwo naagukola waliwo n'ogwokutaano enkya guli jjinja nagwo nsaba Katonda ampa amaanyi ekiro enkya nayo ŋŋendeyo because of the nature of the people that are gathered. Abaganda mu bigambo byabwe batubiyita hadisi zaabwe bagamba nti emiti emito gyegikola ki gyegigumiza ekibira. Kakati okwo abasinga okutegeera kwa mwawe kukoma naye amakulu agali munda gagamba nti emiti emito kyekibira kyennyini kuba emikulu gisuliridde kukola ki abazeeyi basuliridde kukola ki yadde sibe bagenda okutusooka bonna naye bakoze ki baba nolwekyo tebabaawo. The youth, you are the future of the nation. Kiba kitegeeza nti abavubuka mwe gwanga eriddako. Kati ekibuzo kyabadde kijja nkigamba what is your contribution, ekyo kyekindeese wano nabadde sizze jo nabadde kabojja nkedde ku TV kati ndi wano ate bansuubira ku muzikiti gwe Makindye Masjid Shura ku ssaawa 8 wano ndi ssaawa ziri kumala 7. No obligation rules. Bassebo ne banyabo bansabye njogere ku kigambo kinene kiringa okuba nti yogera ku Uganda. Simanyi baga nti yogera ku Uganda nga tebakulondedde omuntu yogera kino ku Uganda oyogera ki? Njogere ku bantu ba Uganda, njogere ku Baganda, njogere ku Balugwala, njogere ku miti, njogere ku nyanja, njogere ku obutali bwenkanya obulimu, njogere ku bukulembeze obubi, njogere ku bunafu bw'Abasiraamu, njogere ku kweyuzayuzaamu kw'Abasiraamu nga njogere ku Uganda na biki byetufunye byetufiiriddwa cost omuwendo gwetusasudde olw'okuba nti tetuli bumu. Oyogera ku ki? Kati baŋŋaanye njogere ku kigambo kinene era nina peegi wano zisukka mu 10 ng'ate nnyingi nazireseeyo kuba nabikudde sites nga nvudde ku byange byembadde mmanyi. Nabikudde sites oba 7 abafuna soft copy mujja kubiraba ng'ate ebirala nabibuuse naye byonna byogera ku kintu eki justice, obwenkanya, al adili, al kisti, al sawa. Ebyo byonna byetaaga bitegeeza justice. Ate ebyo byonna Katonda yabikozesa mu Quran. Naye nga sinnatuuka eyo njagala mbawe kyebayita introduction. Ate ngenda gezaako ebintu ebirala ngenda kugamba bwe naba ngenda kugako aya nja kugamba nti eri mu ssuula bw'etyo ogenda oginoonye. Yengeri yokka gy'ogenda naawe okweyongeramu osome n'ebirala. Ekyokubiri oba nja kusaba mmwe bwe mba njagala mu kujatula nga Seeka Kateregga bwagambye nja kukola selection mumwe ogitwatulire bulungi kubanza obutafaanana mmwe nze ndi wa ku kifugi
kyekisookerwako. Ekyokubiri siri seeka nga bwe mulowooza, bangi mubunjagaliza, naye nabagamba ababunjagaliza kati nga bwe tuzze wano namwe muteekeemu essente mugende ku kisebe kyowekakasaamu nti kijja kunzikiriza, mugaa nti olwo mutufuulire seeka, olwo mubumpite bulungi. Naye buno okunjagaliza kyokka si kibi, naye nze siriki, nze ndi mwalimu wa ku kifugi, kubanga obwa seeka babusoma mu Qur'an school, sigendangako mu Qur'an school yonna. Obwa seeka babusoma mu mahadi. Lwaki mbabuulira ebyo? Kuba emitendera gy'abaseeka egyo gyonna tugirina. Wano mu Uganda tulinayo baseeka abaasoma ku bifugi, ne bamalawo ebbanga ne basoma ebintu byabwe, safinati najaa min safinati swala. Ani yali alabye ku kitabu ekyo? Ne basoma Barzanji, ne basoma Mawulidi, ne basoma Kulaani, ne basoma n'ebintu ebirala. Nekye basinga baseeka bonna okusoma ne babasomesa empisa. Be basajja abakulu bangi kubo bagenze bafa, era kati obanoonya bunoonya, they were highly disciplined. Abo be baseeka, era bakomanga mu P6 abaamalako ekatuumu mu biseera ebyo. Be baseeka Lutaaya, baseeka Hamada Mukasa, abo nno benjogerako. Ate balese emikulu minene, baseeka Katende musomesa Kulaani, baseeka Juma Kayiwa, ne baseeka abalala basomesebwa abantu bangi. Shaibu Semakula yasomesa Katuumu, nasomesa Kawempe, nasomesa Ekitosi, nasomesa Namasumbi. Eyo nasomesaayo era nabo nafuleba bamaseeka. Sheikh Abdul Wahid Musoke nasomesa, ani amanyiyo? Ani amumanyi Sheikh Abdul Wahid Musoke? Oyo Abubakar Musoke, abo baana bato. Sheikh Abdul Wahid Musoke Esseke, oyo yasomesa abantu bayitirifu. Sheikh Tayyib Semwanga yasomesa. Sheikh Muhammad Rubowa yasomesa. Sheikh Ali Abubakar, Sheikh Ali Abubakar yasomesa. Sheikh wa Kinyankali yasomesa, ne bamaseeka abalala bangi. Abo besikale abisinga byali bifugi. Ayagezaako fomu sukuulu, yabanga fomu ye Katuumu, yakomanga mu Kyamukaaga. Iyo generation negenda newajja kyetuyita Quran school, nezisomesa abantu ne bamalako sabia, gyetuyita primary. Buli omu yasomesanga bibye n'ebibuuzo nga yabyetegekera. Yeyabanga omusomesa, yeyabanga omukulu w'essomero, yeyabanga yuneebu, era yeyasalangawo. N'abo nabo ne basomesa. Bangi mumwe gye mufulumye. Amasomero ago ne gatuuka ne gafuuka fomu ye Bwayiise. Ba Bwayiise kati gwomanyi. Bwayiise yatandika ne Sheikh Abdulrazak Matovu, bamwitanga Nadawi. Katwe Sheikh Majidu Abdul Majid mummanyi. Ewa Diniya Kabiji, Busembati eyo Anahdha n'amalala. Abo ne basomesa. Madrasatu Nurul Islam Nyantanga, Bwicha Quran School Ehoima n'amasomero amalala. Abo ne gagenda
newajja abo nabo baseeka, newabaawo baseeka abamaze idaadi ebeera senior 3 naye gye tuyita O level, kubanga bo mu ddiini basoma emyaka emeka. bw'oba ogenze mu nsoma yaffe enkadde ye junior, idaadi ye junior, nabo abo bamaseeka bayitirivu. Mahadi Biraali yaliwo, kati weyongeddeko Zibuziga, neweyongerako Kabija eyo nayo yatuukako ku gundi ate neyiika, kati yayiika, kati simanyi na kibiina kyeriko. Then newajja Nahadha oyo gwe mbagambyeko, naye gagenda Bugembe Islamiki n'amalala. Abo nabo ne babaawo. Kati neweyongera ate Mahadi nezeyongerako Thanawi, najjo yiba myaka emeka 3 yekyesinga bwe mugimanyi. Wano ebbanga ddene ebadde Biraali na Bugembe, kati amalala gagenze nago gakola ki, geyongerako Emirates College, ani Buziga nayo kati erina Thanawi. Era ne batuuka ne ku level abamu bakyakola bibuuzo byabwe ne bateekawo ebibagatta, ate ekibiina nakyo kyayiise. Ebyo byebizibu by'Abasiraamu, n'ekireeta ekyo kyekino kibanjagala njogereko. Bwe nakyogerako nenkunyiiza, sigendedde kukunyiiza, nze njogedde bye bantumye kwogera. Ekyokubiri, saategedde kyabadde mabega wa Sheikh Jibrilu oba yawe oba omulala yenna, simanyi kyabadde mabega waabwe. Nze nagezezaako okusoma obwongo bwabwe, ate bampa olupapula, bampa egundi eyo, nejja nengimispressinga. Era mu nnaku nga 3 ng'omusomo gwe gakutandika nempeereza message, abantu ne batandika okumpanga ne topic teriiko, ne insisting I want the topic. Nsobola okujja wano nga nakoze omuraja ogumala ku kyeŋŋenda okwogerako, era nkalubiriddwa kuba obwedda mbadde mmanyi ŋŋenda kukola lecture, naye kati njagala kukola mboozi abantu bagitegeere, kuba ndabyemu abantu nga bwebeera lecture temujja kukola ki, temujja kutegeera, nja kubasigasizza. Nolwekyo munsonyiwe, bwe mbulamu nembeeranga lecture munsonyiwe, kuba mbagambye nabikudde sites nyingi nensoma n'ebitabo bingi, era bwojja emmere yange esinga bitabo. Era nekakasa nti ndi omu ku bantu abalina library nga y'amaanyi muli neggwanga mu bintu bibiri, ebyoluzungu n'ebyeddiini. Nebyesisobola kusoma nabyo mbirina, bwe nsanga eyo ekitabo ne baŋŋamba nti kino kirimu ki, obanga nakinoonya dda nakyo nkigula. Luli nabyazikanga abantu, naye nga bwe baazika olw'okuba kyenziza okusomesaako tebakimanyi nga bibula. Era kati oli bwaŋŋamba nti njagala ekitabo mugaa nti jangu nga mugulirawo eddiiro lyange, muwa byonna byayagala ng'asoma. Ne weyagala okulya emmere ng'ako nti nyayo emmere ng'ayo ngimuwa, bwayagala kyayi muwa, kuba Mungu alhamdulillahi ebyakyansobozesa okubyenoonyeza n'okugabirako abalala. Naye ogaa nti nkuwa ekitabo kyange, era okuwa ekitabo kyange kifulume ewange mba nkwesiga nnyo okusinga nga bwe njogedde mu makulu g'ekigambo. Kale n'olwekyo justice in Islam oba adili oba adilla fil Islam, ngenda kusooka nekasamale kange wano nga sinatuuka ku kiki mu Busiraamu. Waliwo omumanyi omu bamuyita Dr. Tufair Ahmad Quraish, bwe yali awa introduction ku kitabo kye kyeneeyaziseeyo nkibagambe, yagamba throughout the history of mankind, nti ebbanga lyonna ery'obulamu bw'abantu
abantu human beings have been constantly bagezezzaako olubeerera struggling to secure justice nga bonna baagala buki bwenkanya. Genda babuulirayo abagenda okubeewuunyisa babayita babbi. Obubbi bwenkanya, obubbi bwenkanya. Naye ababbi bwe babba ne bagenda batandika okugabana ne batagabana mu bwenkanya bakola batya? Balwana. Ekiraga nti obwenkanya kya mu musaayi, n'abakola abatabukoze babwagala. Ababbi nga babbye ne batagabana bulungi bamalira eyo. Gino egimu emisango gye mulaba musoma ng'ogwa Lwamafa. Lwamafa mumanyi? Muwangalirawa abakozi mumwe abakola mu gavumenti n'ebitongole ebyenjalo muliko emikono tulabe abakozi wakazi temukola eyo gyetukola. Batusalako sente zaffe ezimu ne bazitwala nga NSSF. Ze NSSF ziba zaffe bazituddiza oluvannyuma. Ate abakozi ba gavumenti babasalako esente zebagenda okubasasulangamu omudde zebayita pensioni. Kati Lwamafa ne banne bazibba ndowooza nga bali supposed okuwaako abalala si sente nnonotono ziri mu billions. Awamu waliwo 88, awamu waliwo 15 nga bazibba bakolagana ne looya bamuyita Kasango. Ebyo tembimanyi mutazi obitegera gye biri. Kati bwe batuukeyo ne bagabana obubi kuba Kasango bwe yabba esente yali supposed okusasula kwayamuwa nti zimmanjire kuba gomanya aba gavumenti bamuyita John Matovu n'atazimuwa mu process y'okuwaaba gye babakwatidde. Kati bano luli babasalira emyaka ne babatanza, kati babongedde ne babasalira omulundi ogwokubiri, omulala 16, omulala 14, omulala 9, omulala 5 n'okuzza esente. Naye ekireeta ekyo tewaaliwo buki bwebakuba bwali eyo temwalitegedde. Naddala mmwe abatanoonyereza, mmwe abagenda mu buliri ne mwebaka otulo ne tujja kubanga embeera isokey. Mmwe be baleetera emmere oba ewooma oba tewooma bwe mugirya ne mulyanga mugimatidde n'okukuta ne mukola ki? Ne mukuta kubanga bw'ositula bwoti emmere ng'ogituusa wano toyinamu kirowoozo kigaa ntya oba kaakati ate oba gundi bamuvunaanye lwaki. Kati emmere neekaawa neekutama oba nogaa nti ngenda kugira naye sukaali kuba bangi mumwe mulwadde sukaali naye temumanyi. Nolwekyo ne bwoba olya ebigenda okumukwongera tofaayo, era bw'oli okola ki? Ofunafunyi buzibu. Naye we nalidde nawulidde bubi, naye alhamdulillah naye emmere yawoomye. Olaba obutwa bwe bukuwoomera nga totegedde. Nolwekyo awe wabeera obuzibu. Nolwekyo abantu bamaze nga bayayaana okufuna ekyo to secure justice from their fellow beings. Ate obwenkanya obwo tubunoonya mu bannaffe. Bwe tubanja Museveni nga tumugamba nti abalala nabo baleke boogere, baleke bakube enkuŋŋaana zaabwe. Ffe abasiraamu tuveeko, leka tukole ebintu byaffe. Lwaki otulingiriza muleke tukola kyetumubanja? Tubanja ki? Bwenkanya. Nolwekyo abo bwenkanya tububa gwe mukazi womwe abafumbo abali wano bwakubanja ng'akugamba nti nyina abaana 3 naawe nange 15 ku kameeza tezirina value. Bwenkanya. Kyakubanja gw'osiibye mu tawuni, olidde mu Sheraton, olidde mu Africana, olidde ku Javas, olidde ku 2K, oba zibadde ziwera bulungi olidde mu Uhuru, naye noonya mmere ki nungi. Kati bwodde eka era bwaleeta emmere bwegisimbamu oti efooko ng'ogenda okola ki? Kuba gwe kati bwakubanja. Naawe omukyala kwampulidde museka kuba nkutte kubali. Naawe omukyala omwami kyakubanja
wasigadde eka nakuwa biki byotekwa nti bwaba akomyewo oba Katonda bwaba yaleseewo akameeza akawera ayagala bwatuuka oba kaganye egirasi y'amazzi akoleki agwemu ebbugumu kyakubanja naye kati gwe bwajja otandika kwesoosa oba omusala busaze mu maaso n'abaana bwe mutyo temubuuza bakadde bammwe naye babatawaanira bw'ozuukuka ku makya tomubuuza bw'oba ova mu nju ngaera gyolaga tomugamba gyolaga obwo bwonna butali bwenkanya kuba bw'ofuna obuzibu tamanya n'omwami bwotyo ofuluma awaka togambye mukyalawo nze abange ndesemba kubidde maapu bombi ng'ate nasuze walala n'omulala ali walala naye bombi mbabuulidde puroguramu yange nga bwegenda okutambula ki olwaleero kati bw'abanjagala amanye we wayinza okunnoonyeza bwenkanya bwebwo kati tasobola kunkubira simu wakati saawa 5 ku 7 tasobola kunkubira simu aweereza message kuba buli wakuba essimu n'otagikwata nga tewamugambye ngaebusungu bukola ki nga bulinnya mmwe abatuuka eka ate essimu n'ogirekako manye yange tevaako obwo butali bwenkanya awakaawo essimu ojagazaki ngaozizeyo eka awakaawo essimu ojagazaki ngaozizeyo eka bw'oba olina special program gyolinda gigambe kati bwodde eka funayo sometime n'abantu bwebwo bwenkanya bwebogerako kyovudde mbaga njagala banyumiza mboozi yaabwo bwe tunagenda mubiri ebiri tekiniko mutegeere kyeŋŋamba gweomuyizi obwenkanya bwebwo fiizi bwenziwaayo oyita ebibuuzo si kuzanyira ku ssomero gweomuzadde obwenkanya bwebwo abaana bo balina sukulu fiizi bw'oba oli bubi olina gyosobola okuddukira noga nti bakukwatireko oba bakuyambeko oba bakuwole ng'olina n'obukakafu nti nja kuzaayo bwe bwenkanya okumagamaga noga nti mutalanwa wange eno nze ndidde ennyama buli wiiki emirundi emeka naye sirabanga ki kasasiro oluusi musuulanaku ki wamu netulabanga mugumba noga nti kanese mu wiiki kyo kyennaku 3 olunaku olumu kankole ki kira emu yokka yemumala nokimuwa bwenkanya ye humanity mu Uganda bwekyo bwekyali badde anti kati nkubuulira kati bolanga sibiri ng'omanya baŋŋaye njogere ku ki kyebamagana nti simanyi mbwogereko ki waliwo obuli social waliwo obuli political waliwo obuli legal waliwo obuli ki ebyo byonna nabikuzeeko lusaaki kyoba olaba oluusi bwenjogera nkaluubiriza abantu nze nga ndowooza nti mbasanyusa oba mbabuulya byebateekwa okumanya ne banyiiga ekyo bangi banvunaana nti ekiwayogedde kyaki ebyo nakyo ne bakinvunaanira naye nga kyenayogedde kyebeetaaga waliwo olwengenda eyo nembaga nti kati nze nyina omuzikiti bwetusaza sala temuliimu kugamba nti basiraamu mutuweeki muzisinde tikiriyo ebokisi eri wali ayagala yateekamu oba puroguramu yagimanya era nebujja ngaovudde eri bangi oba oliawo nabamumwe mujja nemuyimirira bweggwa salaamu alaikum basiraamu tuula wansi abantu bagamba nti omusajja ono talina busaasizi mwana atumbulina kuba naawe tolina tewamanya nti awaliwo abakulembeze baawo bwoba obadde olinawo obwetaavu obwenkanya bugamba jangu obuuze nti ani imaamu wa wano oba ani ayo n'obuvunanyizibwa omubuulire ensonga yo agikwogerere oba agambye nti sijja kugyogera akuwe n'ensonga ze bwe bakita obwenkanya era abantu bangi tebasooka kuntegeera naye kati bagenda bantegeera nze omanyi bwe mbanjoga ebigambo byange sifaayo kuba mumanyi nasoma abantu okusoma kwange okusoma obukugu bwange buli mu bantu nasoma kyebaita sociology mwana tunga wenakisomera nga ndaba tekirina namakulu bweŋŋamba omuntu ndisoma sociology ebyo biki si law si medicine si technology ebyo byebiki naye nakizudde nga ntuuse eno nti kyamugaso nnyo okwenkanankana nabiri
olwokuba abantu obujjanjabi bwe basinga okwagala bwa buntu. Obujjanjabi bwa buntu bangi mumwawo muli balwadde naye temulwadde to be treated medically. I want to be treated psychologically. Stress akakane, stress wakakana naturally, ne sukari wajja kuka, ne pressure zike obere. Naye bw'obeera nga obusungu bukugweko bw'onaasiga nga oli munyiivu, pressure nga zirinnya nga baga nti yagudde mu kinaabiro ng'anaaba. Kuba bwe yagenze n'obusungu bwe yakoze eki? Awo mulala waliwo abakyala kati bali eyo banyiivu, bino byonna byebiga musomesa balabira ddala bakola kati banyiivu bali eyo. Kati bw'anaaba bwe naafuluma walingaga nti ndoza Imam Kasozi ono byayogedde baseeka katerega kaŋŋende mu buli ensonga zange abatalina kubulya bigambo bibiri ng'akaaba. Kakati omuntu akaaba oyogera kinaye era nze bw'okaaba nga nti era abantu bangi bankubira nti Imaamu omanyi nemugamba nti nyina bamulekwa nga mugamba nti mwana wati obwamulekwa kyabugagga tizanaset kubanze bwombuyi obwamulekwa nga nkuzaayo nti mulange gwolaba Idi wamala kawaganya yafanga nyina emyaka 9 wendi oba siriwo wangi mummanyi oba temummanyi wangi ibasi kakati bwomanya nti kyabugagga n'okikozesa nti kyabugagga okifunamu naye gwe bwomanya nti kyannaku n'okikozesa nti kyannaku nga musigala munakuwadde kuba omuntu yenna ayina amagezi ng'ategeera nga mwenkanya bulwoga nti ono mulekwa afuna sympathy mu mutima obusaasizi kuba teri ffenna ayagala okulekawo baana be nga bakyali bato. Neyidi wamala kawaganya yatulekawo nga tuli 21 okiwulidde ng'omukulu muffe ndowooza nga alina emyaka nga 20. Kati njagala olabaawo waliwo omuto wange bamuyita Hassan Kayunga abeera Sumba yamiriwe Sumba owulidde bamuleka nga lubuto lwa myezi 6 kati waali alina emyaka 50 alina omukazi alina n'abaana nejuzi omu bamutikidde alinze bulinzi kuwasa afunira omuzzukulu naye bamuleka nga lubuto lwa myezi 6 lubuto sina mwana naye naakula. It is an asset kubanga buli bwogana era Hassan erinnya ye Hassan Kayunga naye olwokuba bamuleka mu lubuto mu kyalo bamuyita Kasigala. Hassani Kasigala era omuyita bwotyo nga batubanya nti gwokola ki ne mwenna ab'Ekampala mumanyi nti ye Hassani Kayunga. Kandi nolwekityo baganda bange obwenkanya tuba tubunoonya mu bannaffe naye nga tetunnatuuka obwenkanya mu Busiraamu. Ekigambo obwenkanya kyavaawa? Kigambo kya Latini bakiyita justicia, justice kiva mu kigambo kya Latini bakiyita justicia. Mu makulu g'eddiini theologically kitegeeza the observance of divine law, okutuukiriza amateeka agassibwa. Amateeka agassibwa si Kurani, ye justice oba righteousness laisa albir أن توجهوا كبر المسيح ولكن البر من إيشو سورة بقرة آية 17 ndoza 17 azagedde nolecho obwenkanya theologically the state of being just before God, okubeera nga oli mwenkanya eri ki Katonda, kye bayita justice. Oli mwenkanya eri Katondawo. Mwana tubangi temuli benkanya, nakukola nakuwa ekifaananyi kyo nakuwakalayo gwe nogenda bakubuliikinge si bwenkanya nakuwa enviiri zo ziguma ati nogenda baziyungeko endala nakuwa ebintu ebimu nti beera nabyo nogenda obirwanyisa bikuveeko kuba bikukaddiya. Oba bwonna si bwenkanya. Ekirala ekyo kimu
kati ekyokubiri ethicale zempisa z'obuntu ethics. Ekigambo obwenkanya kitegeeza ki ethicale? It means one of the 4 cardinal virtues. Kitegeeza ekimu ku bino ebintu bina bye twetaaga mu bulamu bwaffe. The just conduct, okweyisa obulungi. The equality of being just, okwenkanyankanya ng'oyisa bulungi. And the principle of just dealing, n'okukolagana n'abantu nga bw'oteekwa okukola ki? Okukolagana nabo. Nabaddedde ebifaananyi by'enjawulo. Gwe ne mukazi wo, gwe n'abaana bo, gwe ne bakadde bo, gwe ne bannayiba, mukolagana mutya? Ekyo ethicale kya mu buntu. Legally, mu mateeka, it connotes, kitegeeza oba kino exercise of authority, okutuukiriza obuyinza obwe babakwadde. Kati ngo imaamu, manyi nyina eŋŋombo yange nayo baginyiigira dda. Abantu bangi si baimaamu, basaazisa baswala. Basaazisa baki? Baswala. Kubanga nabbi yagamba atya imaamu al-adili. Nolwekyo oba toli mwenkanya oba imaamu oba musaazisa wa swala. Ani asaazisa swala? Omuntu amanya al-Fatiha ne aya emu mu Qur'ani, nabiri ebirala nga abimanya asaazisa swala. Naye si buli muntu nti atuula mu ntebe y'obwa imaamu alamule akole obwenkanya, akulembere abantu, abawabule. Baimaamu bamwe babawabula, babatya n'okubatya. Ate namwogerako ntya oyo ng'ate bwemba nyina ensonga yankutula, nze imaamu Kasozi ne bweba wankutudde nga nze imaamu bo. Bw'oba ogenda okukola omukolo gwonna wakaawo nkugamba 9 ku 10 bibyo nyinamu 10, naye 10 lyange liyinza okukyusisa omukolo gwo. Bw'oba tokkiriza sijja, siri imaamu. Bwemba ngenda kujja nzija ng'omuntu omulala nange nembaawo, bweba kiŋŋwanira nti mbewo. Bwekiba tekijja mu kitiibwa kyange nga imaamu sijja. Era abajja baffe emange eyo muzizeeko ku mikolo ne mumagamaga nti imaamu nga tetumulaba. Oluusi ne babalimba nti yatambudde naye nga wendi waka wange. Lwaki? Omukolo saagukkiriza. Gweguliwa gwa ibaada nga ki? Ey'obufumbo. Naye baani abaaniriza abantu? Catherine Kusaasira, Abdumulasi n'omusaaze wange Stacey Amayanja musaaze wange. Era ennaku zino mujjumbize nnyo waffe ku muzikiti, naye gweoyagala ng'era ngumanaga wallahi ndayira Katonda. Agera okujjukira nti Katonda tebamala mugayira ku bifu. Ndayira okufira mu kitooke kya Gonja. Bw'ataabeewo Abdumubiru, bw'ataabeewo sijja kufuluma. Nga mugonda nga baseeka bano batudde awo, jangu enkwekole. Olidde nga abantu bawemula mulaba ng'ekyo kiggwa nga mugenda obufumbo obutabuka oluvannyuma lw'emyezi emeka nga mwekwasa lwakuba adiri oba obwenkanya bwagaana nga mutandika emikolo. Abalala mwabavubuka, sisobola kuwasa mukazi mutwale nti abeere mukyala wange nga sisoose kubeerako naye, tekisoboka. I have to study her. I am dating. And we are studying each other. Emyaka 7 oluvannyuma bwe mutuuka nga bitabuka. N'omuwala aga nti akakati asajja mugatako na kano kakati abananga abaana abatwali wano mu nsonyi bwe nenje bwekanya bwenjagala nti kati bwe mutwala nga kiri kyenjagala sikyalina. Ani yakugamba nti mu Busiraamu mu y'okuwasa mulimu jalibu? Ebintu bye balozaako gwe munnyu oba gutuuseemu munva, naye si bya buki, ekyo si kya bwenkanya. Kati n'omwana aga ntya, kati omulenzi bwamugamba Fatima, you really look nice to me, I would like to marry you. Nga Fatuma abuguma, bamala okubuguma excitement emutta
bagenda okukakana nti engeri okunyweza omukwano guno noono omusajja kaŋŋende neebakeko naye olumala okwebakako naawe ngaga nti bino byonna nabiraba dda nebyenjagala tabirina ngaakulekawo nga mudda wali mukaaba bino byemulaba noono gwe bayise umaru owenansana naabo abaana abawala abaki bwava eri nakasuka esente obutali bwenkanya sente bazikasuka sente enkole tebazikasuka butali bwenkanya obwo kuba bazifuna mutali bwenkanya nga mbeera excited ebyo byebizibu byemusanga naye mwana tuwe tujogerako mukyo kyokunyigira bali ababikole munyigira ffe ababyogeddeko lwaki kuba muwangalira ku mulembe nga ekintu kyebaita common sense kyafa ate bwekyamala okufa lwe baali bakiziika temwaliwo era temumanyi nti kyakola ki era bangi temumanyi nti nga tekinnafa bakadde baakyo bakadde b'omusajja bwe baita common sense bebasooka okukola ki okufa bebaani ye truth and trust ge mazima n'obwesimbu byafa ye discretion mukyala we bamuyitanga discretion yazooka okufa naye discretion kyeki kino nkikola eddala oba sikola kyova olaseeka jjana nakwata guno omuzindalo naavuma baseeka banne nga tabalabyemu kantu konna ng'alinga akulagirira nti tebasomanga nako obwo butali bwenkanya bwebulaga avuma seeka muno mukubira essimu mugambe tinawulidde oŋŋambibwa ku kino lwaki akuwa ensonga ye kuba nze nyina wano seeka ate mwagala nnyo ennaku zino nayogera ebigambo byange ku rediyo teyabiwulira abasiraamu abatabitegeera ne bagenda bamutuusaako amaki information bo nga bwe babitegeera nga naye tebabitegedde naye nayogera ebigambo bye naye bwaba abyogera omu ku baseeka munne ngaate muyizi wange ebbanga ddene obwedda mpulire bamuwaddeko ne reference wano namuwulira nagera mugamba nti naye wayogeddeko ne Imam Kasozi nti byebigambo byayogedde wabiwulidde gwe wabyewulire nti nedda babiŋambye nagamba nti seeka ono nankubira essimu ngaakaaba naŋŋamba nti gundi adaga akusinga ne mugamba nti nedda tomumenya nnyo kubanga bwaba teyampulidde bamulimbye kyemunenyamu kwe kwogera nga tasobola kumanya kikola ki kyekyokka naye ekirala era sirina tabu naye akwagala naye nagenda okwogera naye misikini musajja watu naye ngaakaaba nemugamba nedda tokaaba you are just misled after all ebyo byoliko olwaleero nabiyita mudda kubanga nze mbadde ku siini ey'emisomo gino okuva 1982 ennaku z'omwezi nga 12 mu mwezi ogw'omukaaga nasooka okwogera nga bwenjogerera mummwe mu bayizi nga maze senior 6 ennaku z'omwezi 12 mu mwezi ogw'omukaaga 1982 ku ssomero bayita Kitunga High School era lwe nasooka okulaba Dr. Sengendo okuva olwo ntuba bamukwano n'olwaleero olw'ebigambo byayogera ate yali amaze university nze nga ngenda kugenda muki mu university era olwo olunaku lwaki ndumanyi nnyo n'ebibuuzo byaffe ebya senior 6 lwe byafuluma headmaster wange mba nva kwogerera mu baana tusisingana ku mulyango nanga Imam Kasozi congratulations you have passed nanga you see you had wanted to go to Makerere College School I refused you nemwebaza musajja teyali musiraamu nannumirwako kuba yali ampeera yali agenze mwekizairo nankuumira ku ssomero eryo nsigalewo owulidde nakati muwe ekitiibwa omusajja oyo kuba oba oliawo mbakuba najja college school oba oliawo naye badde siri mu maaso gammwe nolwekyaba oluganda obwo bwenkanya ligale kitegeeza ki okukozesa obuyinza bwo nze mbukozesa nze mubwayimamu bwange nze njira obuyinza bwange bwenkanya era bwe sikikola nendabanga omusiraamu agenda kuwaba nesimugamba kubanga luli yeyaguze kapeti eri mu muzikiti oba dayira gyetwabadde nayo yeyasasudde sente ezakoze eki oba bwembadde nkola amazzi nga njagala obukadde 7 yaleese 5 njagala 5 bwe bumugaseeyi buba bwenkanya legally power in the maintenance of right okukozesa amaanyi nga oluŋŋamya ebintu ekyo mu mateeka
vindication of right by assignment of reward or punishment. Okulaga obwenkanya nga osanyusa omuntu oba omubonereza n'omwebaza n'omuwa reward, n'omubonereza n'omuwa ekibonerezo olw'okuba kyakoze tekibadde kiki vindication. Omukola kyomuggyeko omuki omusango n'obunakuwavu, kuba abantu bangi muli eyo mwakola ebisobyo naye kubanga be mwasobya temumanyi nti temugendangayo kwogera nabo, mwenenyezza naye temuli bamativu. Kyova obusamu bwagamba bw'obanga wasobya ku muntu, si Katonda, ku muntu, bw'omala okusaba Katonda genda owoli, oba sooka owoli ogende wani ewa Allah akubiremu sitampu. Wenza ogaa nti kasi netonda, wetonderani? Waliwo abakulembeze bano benyana nabo obuzibu, bakola emisobyo mu buntu. Nze ekyange kyali kyakubasaba bakkirize nti basobya ebintu bigwe, neti omuntu bwatakkiriza nti yasobya kati ate nze musonyiwe ki butali bwenkanya. Siba singa obeera mwenkanya okola ki okkiriza nti nasobezza, then nosonyiwa nemwetonda nemutambula. Naye munanga abantu babiremeddeko era nabyo bituleetedde obuzibu bunene nnyo, neritufuula baavu nabanaku nabantu abalinga abatalinako bantu baabwe olw'okubanga abantu baganya okukkiriza. Nze imaamu nemenya mangu ndi wamatanta, nze gwemulaba okukamala. Olwaki amatanta gange gali nti nnyo nze ndi ku principle. Mu nsi mulimu ebintu bibiri, mulimu principle ekintu nga bwekiteekwa okubeera, nembamu ne interest gwe kyoyagala. Naye abantu abasinga obungi principle bwesisinkana ne interest, akola interest principle nagikola ki. Yoli gwe nkugambye nti alabye omuwala namugamba njagala kukuwasa, natafuna bugumiikiza bugamba nti kamulinde bamumpe mubutongole tuyoke tukole emikolo gy'obufumbo, neotandika okugikola ng'olowooza interest yebe ekupushinze, naye si principle. Principle ekugamba nti toyina buyinza kuye okutuusa nga bakoze eki nga bamukuwadde. Era abasiramu bamubuuza imaamu okakasa olina abakazi babiri bonna wabawasa nga tosoose kwegata nti ye oli akubuuza nokubuuza gwekyo okisobola otya? Okisobola ng'ogoberedde amateeka getuyitamu mu kuwasa, naye onaagoberera agano nti twesisinkanye mu anjenwa, owulidde, oba mulonze ku situriiti, ekitegedde tekijja. Kyova olaba abakadde baffe abatusookawo mu nkola yaabwe baali bagamba nti either ba abakadde be bakulabira, ate bannange njagala mujje mukizeewo, mubaana mu abawala mukkirize nammwe abalenzi bazadde bamwe babanoonyeze ku bakazi, nammwe abawala mukkirize bazadde bamwe babanoonyeze ku baki, ku basajja, baleme kubalimba nti mumulembe gwadde otikoomu nti mujja kwerabira kuba tubadde tusoma naye. Okusoma naye bw'aba abadde akwesizako bulungi ng'alina kyakola ki. Eyo ku yunivasite bensomesa abawala ngenda ne bagamba naddala abawala nti mwegendereze nnyo bannammwe, bawala bannammwe, kubanga bebagenda obabaako obujulizi tubawase oba tetubawasa. Kubanza omwana wange bwanga nti ngenda kuwasa muwala wa gundi, gundi akola kyabeerawa nga nkinoonya, yasomerawa nga mbuza headmaster, yasomayo nebaani bojjukira nga nabo abampa, kati bali be yasoma nabo kuba bo beyambulira mukimanyi. Omusomesa nga wali weeyisa bulala ng'oli ne banno mweyisa bulala mukimanyi. Ne the holiest among the holy mwabali wano mwemanyi nti wano mubantu ndi holy, naye bwemala okufuna bwewaawo kahijabu ngaako kolaba. Allahu akbar. Ebyo biri wakati wange ne Mungu wange mundeke. Nolwekyanga Oluganda obwo bwe tuyita obwenkanya, osi
then infliction of punishment, omuntu n'omubonereza olwokuba yakoze nga kyogenderera kutereza. Legal vigilance on the offender, n'oyo omuntu azizza omusango bw'obanga naawe ogenda ate okumusalira n'omusalira mu bwenkanya. naye bwe ekifaananyi bangi temwakiwulira. Bamekamu abamanyi siteeka Jamiru mukulu temutya tebajja kubakwata kale muse mwe bwe mulaba nga bamuleetedde ku njegere oba ono kalungi gwe bagaa nti yatakirumira musanyuka omuntu omusibye emikono ate n'omusiba n'enjegere, oyo dhulumu si bwenkanya. Tukkiriza alina omuki naye muwe dduuye era temuddayo okukisanyukira. Mwabawagira bali temuddayo ekyo kyebakola si kiki si kituufu. Ekyo tekitegeeza nti talinaki omusango bw'aba aguyina mumuwozese era kyemukayanira kamuga waffe bamuvunaana nti vabatirale ebigambo nayo teralizimu. Mwana wattu bali olwokubanga obuyinza bwabwe tebabukozesa na bwenkanya kyebava basala bwe batyo. Lwaki? inna allaha yamuru biladili walihsani wa itai dhil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi. Tebakimanyi oba ekigamba nti mukolemu bwenkanya, salawo bwenkanya ne bwobanga gwe weeramula oba yadde osalira omuntu gwe wanyiigira. Kyova olaba kugamba bw'oba owulira nti wanyiiga tosobola omusango guveewo, naye bw'osigalawo n'osala mu bukyamu oba osobeza legally ng'ate oli mu mateeka. Ekirala sociologically, bino bye nasoma bye mbagambye ebitalina nnyo makulu mu maaso g'abantu. Sociologically, mu mbeera z'obuntu ezawulijjo, mu nneeyisa y'abantu, mu relationships zetuba nazo zitetya sociologically, kitegeeza justice is to render what is one's due, okuwa omuntu ekintu kye kyanga bw'ateeko kikola ki okukifuna. Kyekiri kyenkugambye gw'oli waka essente ozirina naye katunkuma ye katunkuma mumumanyi obutula buno obutini bwe bayita katunkuma. Kwegamba abantu abaana tebaagala kubulya dodo. Okay, abaana bo baagala kulya ku nkoko ogisobola noga ndi munange ebbeeyi y'enkoko yakola ki yalinnya nabawa ennyama ne bagitamwa. Baagala ku kyennyanja kyalinnya ebbeeyi ekyennyanja tekyepankirwako kiro y'ekyennyanja egula sinja omutwalo gumu kakaaga yesinga ey'ennyama. Oga nti aa bwe ŋŋenda mu lufula waliyo n'eyakasanvu liini miiti. Nolwekyo ebyo byonna kino sociologically justice is to render what is one's due. Omuntu okola ki osobola okugulira mukyalawo ongeyo 6 kuba ozisobola naye abeere ku standard naye oleeta 2 ng'ate neno bwogana ti ate naawe omanyi obusiraamu bwagaana isiraafu ng'otoola ku ki okiwulidde? Okimanyi nti omuntu wasirinya omutwalo asaddaaka kinene okusinga ow'emitwalo 10 kuba ow'omutwalo osabye saddaaka awadde siringi 100. Ezo bitundu bimeka ku 10 kwangi 10. Ow'emitwalo 10 awadde 15,000 bye bitundu bimeka ku 10. Mu kuwaayo mu butuufu ani awaddeyo ekinene ow'omutwalo? Justice, what is due? Bwe tubeera wano nga tulina project gye tukola ng'omanyi olina miliyoni 15, okiwulidde? Togenda tobeera mu ba mitwalo 3, 5, 10 waayo kakadde. Bwona amalodde bali mu nsonda gaye nti nkawaddeyo nenjagala okanzirizi ajja kukuddizaamu 10. Experience mu bulamu bwange njirina nnyo ey'okuwaayo ekitini nenfuna kingi, si mulundi gumu, 2, 5 kambanyumize lumu.
olujja kubasikiriza oba olyawo. Lwaki ebibanyumiza? Allah subhanahu wataala agamba mu Qur'ani, watilka lamthalu nadhrubuha linnasi laallahum yatafakkarun, surat al-Hashr, aya ziri ezisembayo. Surat al-Hashr ya5:9 mu Qur'ani, watilka lamthalu nadhrubuha linnasi laallahum yatafakkarun. Awo ndowooza mu 18 17 oba oginonyeza. Agambye nti ebifaananyi ebyokulabirako mithaala tuzigirayo abantu oba oli abajja kukola ki? Olunaku lumu nalina omwana wange Osama yali mupiifu nga asoma ku Lukumaani, bamusabye emitwalo 40 fiizize. Newabaawo omwana mulekwa nga yava Kanungu eyo ne bamundeetera ne mutwala kakungulu memorial, bamwitanga naye Muhammadi Bukulu, era kati akolera na Bahrain, ndowooza gye bamutwala aba Dubai Exchange mwabadde akola gye bampostinze nga naye nze alisa amunoonyeza school fees naye ze bazeetaaga yali mwesifu naye yeetaaga emitwalo ameka. Nyina ntudde awo ku nesti awo emanji wa Greenland, nyina mu nsawo yange emitwalo gange 40, nyina banka slip, yes, nsituse ngenze nsasule yaani kangende nsalirewo mu banka, nyingidde banka, ntuuse mu banka ngambye Bukulu talina kitaawe talina nyina, ali mwesifu. Osama alina kitaawe alina nyina, yadde nyina mulwadde, ye aliciti kitaawe asobola okwogera ne bawulira. N'oli omwana talikola ki? Nenga kansasuliza Bukulu nga nsasulira oli omwana anaage, era ntegeka ngende wali kakungulu memorial ntwale banka slip akole ebibuzo byesifu. Mba nfuluma mu banka bwenti nsanga Sekalutayo omugenzi Imam Salamu alikuwa alikusalamu jangu tudde mu banka nga nsimba 50 nga mpe emitwalo 5 nga nzira ku kawunta nsasulaga 4 kati nyina 10 maliriza. Mbanva ku kawunta bwenti Haji Umar Mandela abeera eri gunda seka nga ngenda, hey, long time I have not seen you, are you still going to teach our children? Nemugamba nti ye, yes, thank you very much. Nga akwata mu nsawo ampaga nava nemeka mu banka ne banka slip meka. Kakati oluusi mutiira bwerere ne mufiirwa nvuddemu anagange ngenzizeyo nago ne banka slip nzikoze eki ekyo ekifaananyi nakiraba mu lunaku lwe lumu in a very short time. Ekyo kimu. Waliwo abakyala babiri baali babasiba ne babasiba emyaka 7 ne batawaana chance ewoza. Mungu lunaku lumu omusiraamu omunanga nti Imaamu waliwo abakyala babasiba baba committinga mu high court tebawozanga, baba committinga mu 12 kati 26 tukole tutya? Nemugamba tutawaana, tuwandikiranye ebbaluwa nti Chief Justice, nga nkwata ekalamu yange ngenda kompyuta yange the right honorable Chief Justice nga ntekawo amanya g'abakyala babiri nga mugamba the English in law you have a saying that justice delayed is justice denied. I am informing you these women Zaitun somebody have been in prison committed, they have never neziramu nemaliza neŋŋombo yaabwe nemuweereza ebbaluwa ssaawa 5 ku 9 yali agizeemu. Nali ngenda kusomesa ne bankubira essimu, are you Mr. Kasozi? Yes, we have your letter from the Chief Justice. Nenkubira munnange ali mu kibuga, nali kansanga ngenda bagayiwa ebbaluwa bagizeemu, nagenda gye nemugamba ate bagikuwa ogisomerewo ng'asoma ng'awandikidde principal judge amulagira ensonga z'abakyala bakole ki. Waayita ennaku 2 abakyala ne babata babasibye ekimala. Bwe bava mukomera ne mbabuuza, gwe mukomera wayizeeyo ki? Nayize ekyalaani nga ngenda mu Kiyembe muguli ekyalaani nejjoola 2 newuza ezitunga nga musiibula
nakati yali kawempe eyo n'abaana babakuzizza ennaku ezo yatuyita afumbize n'omu kuba bba yafa. Omulala oli baali bamusiba nti mutanyi we yagenda muyeekera ye muganga okola kinze nsobola kukola ki kutunda amatooke kuba ewaffe eri eisingiro gwe mulimu gwemmanyi nga mubuuza mu biseera ebyo zaali 26 loole y'amatooke egula sente mmeka nti emitwalo 2 nga nnoonya emitwalo gyange 40 omukyalo oyo nga muganja gikuba ngaagenda kati wayita ebbanga ankubira kyali nakisiibo kumakya ankubira waswa embalala waswa sentamu nebombuuza namugaa nti omukyala bwa ati mulagidde ajjaawo mumpeera emitwalo ameka njagga kuwa gwembulya buuza akawunti yonkuteereko ngenda mu nnimiro yange mbanva mu nnimiro ntuusa wali ekabimbiri essimu evuga salaamu alaikum alaikum imaamu oli luddawa ndi eno kabimbiri olina ebbanja nnyina yammeka $8,000,000 kale lingi ngenda okutuuka ekanga omusajja nteredde awaka $1,000,000 meka naye nga nawaddaaga lwenawa 2 nga ate nasigejjeeko butereevu ngasabye namulala nga nafuna emirundi emeka 15 mu2 nafunamu meka kati nowa 2 nemuwa nensigaza miliyoni zange 2.8 mutiira bwereere ebyo mbimazi. Ekirala vindicate one's just claims okutuukiriza n'okukakasa ebyo omuntu byaba abanja nga bituufu ebwo bwenkanya. To do something in a manner worthy of one's ability n'okukola omulimo n'ogukola nga bw'oteekwa okukola ki ogukola abasomesa kuba kati awo mwe muli obubi. Lesson bagiteekako ya dakiika 4 mwezi olw'embeera osomesa mu masomero 7 kakati n'olwekyo obeera muki transit kirasi gye wasooseemu wabaddeeyo wakeddemu naye nobabako eddakiika 15 osobola okutuuka eri gyokola ki 15 ozibbye. Kati eno ogenda okutuuka era nga wayise eddakiika 10 nazo zikoze ki obwo si bwenkanya yaali. Era abayizi bange abamu abali muno bakimanyi kyebanvunaana kujja mu budde ate n'okusomesa lesoni nenjimalayo ekyo bakinvunaana. Ekyokubiri kyebanvunaana obutabakkiriza kukwata masimu nga tuli mu kirasi nakyo bakinvunaana abayizi. Ekirala okujja leeti nakyo bakinvunaana. Musajja mulungi yasomesa mulungi naye ayina amateeka mangi. Amateeka mangi kuyambako kubeera mwenkanya kyebanvunaana bangi banvunaana abayizi. Naye munnange bakiigeeyo mu maaso ennaku ezo nasanze n'omuyizi nampa n'ekirabo ng'akinneebaza kuba yakikola mukama we n'amuwa ekirabo ate ye kinene. Omuyizi oyo namusinkanya eyo ewa Dr. Sengendo kusomero nga batikkira bahifaana neŋŋamba nti naŋŋaana okuŋŋamba njagala kukuleetera pepa yo gye wasooka okumpa ne komenti gye wateekako komenti eyo enyambye mu byenkola nakati agijjukira naye waliwo nagiteerako yalabira ddala omusajja omuzibu okukamala. Era abaana banyumiza bannaabwe mugakola kinti waliyo Imam Kasozi he can even give you 0 ate kituufu ne 0 njigaba kubanga bw'oba tokoze kyenkusabye siina reason lwakikola ki kuba bino byensomye bikugambye okukola otya something doing to do something in a manner worthy of one's abilities. Nkuwadde ku busobozi bwo obusobozi 0 bweba yeyo gyenkuwa temulimu biŋŋambisa nti ate bwino epeeni okuwandiika ebyo by'abaana ba P1 ne 2 nga babayigiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munsonyi okumiza mukimama abiti wamasaba inshallah tusengere okujjako abantu wano space mujuzikere wano wakyaliwo ebifo bannamu batandise kusalira mu mulyango banetusemberegane inshallah tusemberegane. Kati n'olwekyo bannange eyo bwenkanya gye buva. Kati mu Busiraamu kati waliwo obwa Aristotle waliwo obwa Pilato ebyo nabyo mujja kubisanga. Naye kati njaga mu Busiraamu word justice and the Holy Quran ekigambo kyetuyita obwenkanya ne Quran eyekitiibwa. For justice the Holy Quran uses the word adili. Ani amanyi weekiri
katonda we yakikozesesa nga ategeeza bwenkanya adiri nzikizayo ayemu surati nahali aya ki aya 9 surati nahali sura ya 16 aya 9 eyo omuntu yenna asaala ejjuma n'ateekayo obuki yali agiwulidde kuba kizibu nnyo amuwalimu okumala omwezi nga tebakikoze eki bwe tuba tumaliriza ejjuma fenaluga inna allaha yamuru biladi era lugisoma nga mutandika kuyimirira naye baba tebalina kimaswala naye bwendu mwakola ki inna allaha yamuru bili wal ihsani eyo marufu endala aya endala erimu eyaga ekyesambaziza ekyo eri mu surati bakara aya 282 ani agimanyi eyogera ku kyeyo waliwo adawansi omukono wesaze abakyala ani agimanyi aya 282 eyogera ku ki lwaki kyetwagamu ayati daina nsomera mumpulire bannange eno give and take nange njagala mbafuneko teri alina monopole yakumanya waliwo wansi omukono soma sama basi owulidde nemumabanja olwokumanya nti yamanya nti tujja gerabira katonda aga nti bwemba mugulanye mu bbanja bwemba nkoze eki mugulanye mu bbanja muwandiike abantu bangi munange bwowandika katonda akujjukiza nosasula omuntu bwotawandiika nga tokoze bwenkanya kuba katonda yakikugamba kyokola nga okyerabira omuntu abuuza kozi zalimeka era musasula n'abantu esente abakozi nemutawandiika era abakozi nsanga nnyo challenge nabo nze wano bwemba wanga mpandiika nga ndi nakakuwa mmeka natandika okoza bino nomugaa nti kale jangu zino zijjukira nti ye zino zijjukira nti ye kati lwaki badde onsaba emitwalo 10 nga wasigalayo 6 okumanya nti katonda yagamba nti omuwandiisi agenda okuwandiika abenega muki mwenkanya gwe yateekaho buki era n'agamba nti singa bakusabye gwamanye okuwandiika n'ogaana okuwandiika gweolina omusango si gwe wali ebbanja gweolina omuki oluusi abantu bagamba gundi jangu ompandiikire kimanyi nti bamanyi kukola ki gwe n'ogaana oluusi bamanyi nagamba gweolina hattu ennungi gweomanyi okuwandiika ki ebisomeka ebiri gundi obwo ki eyo ya adiri nemu aya endala zanjawulo nnyo literally adilin oba adalan kitegeeza the equalization of burdens or the half load which bears the sense of judicial equity and rectitude bwenkanya kyebwogerako when it is said nti bwekiba kyogeddwa it bears the meaning that he gave him full measure nti yakuwa ekipimo nga bwekiteeka okukola ki kyebayita obwenkanya oba amateeka ga busiraamu abasiga busiraamu bonna bwebaba akabonero k'abalamuzi bonna ne bannamateeka kati akabonero kiki minzaani era ojja kusanga eri katonda ng'ayogedde biri kristu ali minzaani oba waliwo katonda bwe yagamba nti ye yasaba ye katonda yatuma ababaka be lakad arsalna rusuluna okay biriktaj walminzan katonda nti yatuma ababaka be n'ekitabo naki n'eminzaani bakikozesa eki nti balamule bulungi abantu ndowooza oba eyo essula njagibabwe yandowooza surat al hadid
surat al hadidi sura ya 57 ndowooza aya ya 25 muginoonyawo kuba mwenna muyina kulana awo era kyekyendeseza simu yange eno sitambula nayo enoyo yakulana yokka eno nti mwembanya njize nsobola njikebere mangu nolwekyo ekyo gwe mugaso adili obwenkanya